Omulabirizi wa Bunyoro Kitala Samuel Kahumas yabazadde mu kiseera kino kwongera amaanyi mu kulabirira abaana. Kidia alipoota eraga nti abawala abasoma 200 bali mbuto Hoima ate nga bali waka. Kahuma okwogera bino abadde akwasibwa ekizimbe ekyokusulamu ku ssimu lya Kanoni Njagali High School mu municipal ya Hoima nga kyazimbira Dr. Patrick Mwesigwa Isingoma kimaze obukadde 22 nga mulimu n'amasannyalaze agamanyi g'enjuba. Abazayi, take charge of your boys and girls at home. Omwana gunyumulayira mutabanagiriza mubayikaleho n'obalaba bali bazibu ayitemaho katoyitobacwe. We want them to return to school, not just here, but to whichever school bomiire kurungi. Omulabirizi yagamba ekizimbe kino kikoleddwa lwakuba n'omutima ogugabaira n'asaba abantu okulabira ku Dr. Isingoma baweeyo eri Katonda. Essimu lya Kanoni Njagali lisangibwa mu Doha mu division ya Kahola. Hoima era nga Meya Mary Grace Mugasa agambye nti okufula esipiriti y'abawala n'abalenzi kyali kirungi. Kusima abayingana nga yakulira ebyenjigiriza municipal ya Hoima agambye nti kyannaku nnyo mu myezi 3 gino okubeera nga bawala bali embuto. Ekyo kiri kintu kibi muno nikyoleka nti itwe abazaire tututwaire obujunaanizibwa obw'okulinda omwana w'obwisiki. You don't need to be a social person or anybody or you welcome omuntu yukana. It is possible. Yes, we can. Ismail Kasoha yakusakidde Green Cloud TV.